Okusinziira kwa lipoota y'ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ki World Health Organization WHO ey'omwaka 2024, Uganda ekwata kifo kya kusatu mu nsi yonna mu kuba n'abantu abalala omusujja gw'ensiri, era nga ku bantu abafa buli mwaka olw'omusujja gw'ensiri mu nsi yonna, Uganda ekola abantu ebitundu 2.7 ku buli 100. Ate yo Ministry ey'ebyobulamu wano mu ggwanga mu lipoota yayo y'omusujja gw'ensiri ey'omwaka 2025, abantu akakadde kamu 78,125,777 be bafuna omusujja gw'ensiri okwetooloola eggwanga lyonna, nga ku bano abantu 2,382 baafa. Kyokka nga abasoba mu 2,000 bali baana bato abali wansi w'emyaka 5. Kino era kikkaatirizibwa ebyafulumizibwa mu lipoota y'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics WBOS ey'omwaka 2024-2025 omwezi oguwedde, eyalaga ng'omusujja gw'ensiri bwe gweyongedde mu ggwanga naddala mu bitundu by'Elango ng'eno bali ku bitundu 32 ku buli 100, e Karamoja nga bali ku bitundu 26 ku buli 100, Teso eri ku bitundu 23 ku buli 100, Acholi naye eri ku bitundu 23 ku buli 100, Busoga eri ku bitundu 21 ku buli 100 n'ebirala. Newankubadde gavumenti ng'eyita Ministry ey'ebyobulamu egezezaako okuteekawo amakubo okulwanyisa ekizibu kino, omusujja gw'ensiri gukyali kizibu ky'amaanyi. Kati olwaleero Richard Kabanda okuva mu Ministry eno ategeeza nga gavumenti bwetagenda kussa mukono mu kulwanyisa omusujja guno, nga baakuddamu okugaba obutimba bw'ensiri okwetooloola eggwanga lyonna. Obuvunaanyizibwa obusinga obungi obw'okugaba bugenda kukola bannaffe abali mu districts ez'enjawulo zitwogeddeko, nga bakolaganya wamu n'abakulembeze ku byalo n'abasawo baffe ab'oku byalo. Mu nteekateeka eno bakugaba obutimba bw'ensiri obuli mu bukadde 25 mu disitulikiti ezisukka 10. Tugenda kugaba obutimba bw'ensiri obuwera ddala obukadde 25 n'emitwalo 8, era nga tugenda bugaba mu disitulikiti 13 okwetooloola eggwanga lyonna. Kyokka nategeezezza nga waliwo disitulikiti ezitagenda kufuna ku butimba buno. Tulina disitulikiti 17 zetutagenda gabamu butimba bwa nsiri kubanga disitulikiti zino tulina enkola endala ey'okufuuyira amayumba g'abantu munda n'ekigendererwa eky'okuziyiza ensiri okubanga zisobola okuyingira mu mayumba gano. Eddimu lino lya kutambuzibwa mu mitendera okusobola okutuuka ku buli muntu, era ng'omutendera ogwasooka gwagwa ku ntandika y'omwaka guno, nga guno gwatunuulira mambuka ga Uganda. Twasooka okugaba obutimba bw'ensiri mu disitulikiti 20 mu mwezi gwa January omwaka guno, era nga disitulikiti zetwagamu obutimba ziri 20, era nga twasosowaza disitulikiti eziri mu mambuka ga Uganda ewali abantu abasinga okukwatibwa omusujja gw'ensiri. Kati guno ogw'omulundi guno gwe mutendera ogw'okubiri, era ng'eriyo ogw'okusatu n'ogw'okuna. Nga tugenda kugaba obutimba obuwera ddala obukadde 4 n'emitwalo 8, era nga tugenda kutambula mu disitulikiti 32. Tujja kubeerayo n'eweevu ey'okusatu tujja gikola mu mwezi ogw'okutaano, nga tujja kuteeka essira mu disitulikiti eziri mu West Nile, mu bitundu bya Nkole ne mu bitundu bya Bunyolo. Tujja kubeera n'eweevu ey'okuna ejja kukolebwa wano mu Buganda. Tukitegedde nti Kampala ne Wakiso ze disitulikiti ezigenda okusembezebwayo mu nteekateeka eno. Kampala ne Wakiso tuzisembyayo ku mulundi guno olw'okuba omusujja gw'ensiri gubadesigwa teguli nnyo waggulu mu bitundu bya Kampala ne Wakiso. Kati ono asabye bannayuganda okwewandiisa basobole okuganyulwa mu nteekateeka eno, okusobola okumanya omuwendo gw'abantu oguli mu maka gammwe kibasobozesa okumanya butimba bumeka bwe mugenda okufuna. Era basabye bannayuganda okwesa obulungi obutimba buno. Obutimba buno twongera okubakuutira muleme bukozesa mu kuvuba bya nnyanja, muleme bukozesa nga fence mu maka gammwe. Kaweefube ono w'okugaba obutimba bw'ensiri yatandikibwako mu mwaka 2010 okutuusa olwaleero, era ng'eno y'emu ku ngeri ezikozesebwa okutangira bannayuganda okukwatibwa omusujja gw'ensiri. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.